Encha ya leero chairman wa LC3 Bunnamwaya DJ Jacob Omutuuza akedde kola post ku Facebook ngegamba bweti nkakasizza Museveni agenda kufuga Uganda paka lwalifa. FDC yali badde mulwanyisa bali mu kulwanagana. NUP yali badde mulwanyisa eri kubirala nnyo. Obaani ali tujjirako Museveni. Yekolera Itongwa gegange musibye mutyoba musuze mutyo kusinzira ku budde n'ensi mu mulimu kulabira akatambikana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okujjukiza kyogogo akunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo nga bannayuganda. Tukyalina ekkatala ly'amaanyi nnyo nga bannayuganda okusomesa abantu opposition kitegeeza ki. Kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti statement eyo evudde mu mukulembeze, evudde mu muntu alina position, evudde mu muntu ali civilized, evudde mu muntu gwe waalise high profile somehow ayali badde ategeera ensi n'ebyobufuzi n'abitegeeza abantu bakulembera oba n'abitegeeza abantu ba wansi. Uncle Jacob Omutuuze DJ statement eyo ebadde tegwana kuva mu ggwe ng'omukulembeze. At least yalivudde muntu wa wansi ennyo, yalivudde muntu atatambuddeeko, yalivudde muntu atali educated, yalivudde muntu atali civilized, yalivudde muntu atalina position. Naye statement eyo ebadde tenyuma kuva mu ggwe. DJ Jacob Omutuuze, opposition kye ki? Bw'ogamba nti mu Uganda temukyali opposition kye ki? Bantu bangi balowooza nti opposition is political parties eziri ku ludda oluvuganya gavumenti. Si bwe kiri. Njagala okutegeeza opposition by'ebizibu by'abantu. Ebizibu by'abantu nga byo bikyaliwo, wakyaliwo ekiwakanya gavumenti. Tewaliwo omuntu ssekinnoomu awakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Dr. Kizza Besigye tawakanyangako ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency Bobi Wine tavuganyangako ku gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ebizibu by'abantu byebivuganya gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Era ebizibu by'abantu byo byerondera representative waabyo ne bimugamba tukulemberemu tugende ovuganye gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. So si bantu ssekinnoomu abavuganya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Ekigambo opposition kisukka ku bibiina by'ebyobufuzi ebiri ku opposition. Ekigambo opposition kisukka ku bantu abakulembera ebibiina by'ebyobufuzi. Ebizibu by'abantu nga byo weebiri byebivuganya gavumenti. Era bagamba nti His Excellency Bobi Wine ali ku ballot paper agenda kuvuganya Museveni mutabani wa senta mu Jeddah buli awo mule mirembe mu jjajja waffe oyo. Si abazza okuvuganya Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ebizibu by'abantu biba bimugambye tuyambiseko ku ddoboozi lyo tukwambale ogenda otwogerere oba ogenda otulwanirire. Era okukakasa nti tewali muntu ssekinnoomu avunaanyizibwa ku opposition, tewali kibiina kya byabufuzi nga kyo kye bayita opposition. Yensonga lwaki oli ne bwava ku opposition nga yabadde kirimaanyi ate weewunyeyo opposition esigalawo kubanga ebizibu by'abantu ate byo biba bisigaddewo. Twalinako omusajja mu Uganda kirimaanyi nnyo w'amaanyi bamuyitanga Alhaji Nassantege Sebaggala. Oye musajja eyaduumirako n'agamba nti ngambye muwe Besigye akalulu. Ne tutandika n'okuyimba akayimba nti Haja agambye akalulu tukawe Besigye. Sebaggala mu mwaka gwa 2021 ng'ava mu ggwanga eri Amerika gye baali bamukwatidde ndowooza omwaka gwali gwa 1998 oba 99. Ye musajja mu byafaayo bya Uganda akyasinza okwanirizibwa enkumuliitu y'abantu ku kisaawe Entebbe. Sebaggala nsuubira atuuka Entebbe obudde bwa kumakya, naye wakaawo ekisaasa yatuukayo obudde bwa kiro olwa nnamungi w'omuntu eyali abembedde ku luguudo ng'amulinze. Twalirowoozezza nti Sebaggala yalina amaanyi mangi nnyo ku opposition, naye gwe weebuuze lwaki we yasala n'agenda ewa Museveni n'atandika okukola ne gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ate yo opposition yasigalawo nga y'amaanyi n'okusinga bwe yaliwo. Opposition yasigala y'amaanyi n'okusinga nga Sebaggala akyagirimu. Kitegeeza ebifuula opposition ey'amaanyi by'ebizibu by'abantu. Mu bizibu by'abantu
mulimu okuba nti tebasobola kugenda mu malwaliro ga gavumenti ne basangayo ddagala. Mu bizibu by'abantu mulimu okuba nti abasomedde mu UPE tebasobola ate kufuna mirimu mu gavumenti n'obuuza Museveni wagamba nti bonna basome. Mu kigendera kya bonna basome kwe kufuna omukisa okwekuwa omukisa abatasobola kuweerera baana baabwe gavumenti n'ebaweerera basobole okugasa Uganda ey'enkya naye tolisangayo permanent secretary nga wa UPE. Tolisangayo minister wa UPE. Tolisangayo RDC wa UPE. Tolisanga kifo kya buvunaanyizibwa kyonna naye ng'akirimu akugamba nti nze ndi UPE product n'obuuza Yoweri Kaguta Museveni. Mubumbi wannabakyatayagala kuwulira mu kibya kye yabumba. Muweesi wannabakyatayagala kwebaka ku kitanda kye yaweesa. Muntu wannabaki mubazzi wannabakyatayagala kutuula mu ntebe ze yabajja. Ekyo nakyo kizibu ky'abantu kiri awo abaana okusoma ne babulwa emirimu. Mu bizibu by'abantu mulimu enguudo embi. Mu bizibu by'abantu mulimu enguzi ekutte ejjembe. Mu bizibu by'abantu mulimu okutulugunya ab'oludda oluvuganya. Mu bizibu by'abantu mulimu ettemu erifuuse ettemu mu Uganda. Mu bizibu by'abantu mulimu ekizibu ekikyasinze nga bwe bwavu kasiggu. Kakati ebintu ng'ebyo nga bikyali mu bannayuganda, ebintu ng'ebyo nga bikyaliwo, opposition erisigala y'amaanyi nnyo kubanga opposition tetambulira ku bantu ssekinnoomu. Opposition tetambulira ku bibiina by'abufuzi. Opposition etambulira ku bizibu by'abantu era y'ensonga lwaki abantu ssekinnoomu abazze balyanga mu struggle kuba opposition olukwe ne beegatta ku gavumenti. Babeti Kamya baali b'amaanyi, Banita Amongi baali b'amaanyi, Bassebagala baali b'amaanyi, baabo ne bannandala Mafaabi ne Powa babadde b'amaanyi. Naye ebizibu by'abantu nga bikyaliwo yo opposition erisigalawo. Golowooza twakagabo kasita yasaze n'ava ku ludda lw'abantu n'asalawo okugenda n'ekisinde ky'ettamiiro olowooza erwengu enowa gyakiikirira wavuddeyo ebizibu by'abantu. Ebizibu by'abantu byo byavuddeyo. Kitegeeza twakagabo representative ye ne bwagenda n'atandika okukola ne gavumenti. Ebizibu by'abantu nga bikyaliyo mu constituency gyava automatically ye opposition yesigala ekyaliyo. Ntegeerekese bulungi munnange. So opposition tetegeeza kibiina kya byabufuzi kyonna. Opposition tetegeeza political leader wa opposition yenna wabula opposition etegeeza ebinyigiriza abantu kubanga ebinyigiriza abantu bye bikola opposition ene political party oba omukulembeze. Ebizibu by'abantu byambala bambale nabaga genda otukiikirire otulwanirire. Era bw'alemererwa ng'ebizibu by'abantu bitemba omulala. Dr. Kizza Besigye yazannya paati ye nzikiriza ate ng'akyazannya naye nga bw'omanyi nti ensi eno yatondebwa mu biro. Ebizibu by'abantu bwe byagamba nti ebiro bya Dr. Kizza Besigye biweddeko si lwakuba tapafominze bulungi naye anafuyizza katusindika ono agenda kimaliriza. His Excellency Bobi Wine yagenda kimaliriza mukulu Kyayimani LC3 kijja kuggwa naye nga opposition etegeeza bizibu by'abantu. Ekirala ffenna tulina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ku nsi yaffe. Ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okutereeza ensi yaffe kubanga bye tulaba naawe by'olaba. Kakati ate ebikunyiga naffe bye bitunyiga y'ensonga lwaki gwe ovuddeyo okulaga obweraliikirivu nti Museveni ayinza okutufuga paka lwalifa. Tolaba wagenda kujuna statement ng'eyo ng'eva mu chairman apaana oluba okulembera ate oba bamalamu amaanyi kubanga ye gwe yali badde omumuli oba ettabaaza okubajjukiza nti tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu. Eggwanga lino tulivunaanyizibwako kyenkanyi okulaba nga tulinunula nga totunulidde kibiina kya byabufuzi nga topiniinze liida yenna naye gwe okozeewo Kiddijje Jacob omutuuze okunafuya ku gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nga gwe omukulembeze ebbeeyi y'amafuta bwe yalinnya wayitako ku bantu b'e Bunnamwaya beegugunge okulaba nga ebbeeyi y'amafuta ekka. Abantu abasibidde e Bunnamwaya wayitako ku bantu beegugunge bannabyabufuzi bateebwe.
ekibbattaka ebunnamwaya wayitako ku bantu ba bulijjo beegugunge ekyo kiveeyo ebizibu byonna ebigwa mu ggwanga nga gwe omukulembeze DJ Jacob Mutunzi wali okunzeeko ku bantu ssekinnoomu nti bannange mujje twerwanirire leka kutikka buvunaanyizibwa abo bantu balala leka kutikka bugugu omanyi mmwe mwatufuula endogoyi abantu mwabafuula endogoyi abamu nti yo yeeyina okwetikka kasasiro yenna mwe ne mudda mu comfort zone ne mulya bbaga ne mugenda nga ku zi radio ne zi TV ng'ate mwogera ku music ne platforms ze mufuna temusobola kwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga ne babakyaza ku zi YouTube temusobola kwogera ku bulyako obukenuzi obutemu obutigumbuzi obwavu kasigwa obukudde ejjembe n'okusibanga obuludde obuvuganya nammwe mwogera ku music kakati njagala nnyo buli muntu akiyige nti Uganda etandikira ku ggwe n'obuvunaanyizibwa butandikira ku ggwe bwe tubeera mu lutabaalo kkiriza abalala balireyinge ku ggwe so si ggwe kulireyinga ku balala statement gyokoze evudde mu mukulembeze naye omukulembeze ye atasoose kwebuuza nti nze nkozeewo ki kukulaba nga Uganda ekyuka ekyo kyobadde olina okusooka okwebuuza mukadde wange gw'okozeewo ki gw'ozanye paati ki kale nzikiriza FDC eremereddwa NUP eremereddwa gwabo wooli mu constituency yo how did you perform okulaba nga Museveni omunafuyizaawo awatono wooli singa nkeera nenkuwa akakadde kamu otandike business singa kakulema okukozesa okukaazisaamu ssente endala ne bwe ndikuwa akawumbi oba tojja kusobola obukulembeze butandikira ku mutendera gusooka nti Obama bwe yali senator yaperforminga bulungi ekyamutuusa okubeera president ekifo mwoli awo oli sure performinze bulungi kisobola okukuweereza ku bwMP oba kisobola okukuweereza ku bukulembeze chairman LC5 oba omutendera ogusingako awo naawe kkiriza nti tozanye paati yo leka kukwata mayinja gakubako balala bokka naawe weetunulemu nti naawe tozanye paati yo kubanga obuvunaanyizibwa ffenna mu Uganda tubwenkanya kubanga tuwangalya mu nsi yemu bye tulaba bye mulaba singa kuba kulwanyisa butemu toyinza ga nti nze ndi seefu nze ndi chairman nga bakubye ne minisita amasasi nga bakubye IGP amasasi nga bakubye abakulembeze ab'enjawulo amasasi goloze nti oli seefu so okuva kiri nti ebitunyigira wamu ebitusoomooza bitusoomoleza wamu ne bye tusanga obumulumulu tubusangira wamu ffenna tuvunaanyizibwe kyenkanyi nnyo okulwanirira ensi yaffe oba okubaako paati gye tuzannya okusindiikiriza Yoweri Kaguta Museveni gozanye paati kinga ne bwofuna microphone ku YouTube oba ku radio kwokolera tosobola kwogera ku kiwamba abantu tosobola kwogera ku kibbattaka tosobola kwogera ku bukenuzi tosobola kwogera ku bulabbayi tosobola kwogera ku nguzi tosobola kwogera ku aludde mu buyinza naye ng'atufuga obumbula then golowooze nti buli kimu ebibiina by'ebyobufuzi eby'opposition byebirinda obbikola opposition etandikire ku ggwe naddala ng'ogamba nti oli opposition nze Yekolera Itongwa mugintambulizeeko etuuke ku Uncle DJ Jacob Mutunzi sibe bulungi mweraba